nakugamba gavumenti okulwanyisa enguzi tesobola inakeerako maki egambe bannansi mutusonyiwe mutulekere bye tufunye mu butuufu ne bye tufunye mu bubi tutandikire wano. Bw'ogamba okulwanyisa enguzi mu ggwanga Uganda tewaliwo munnayuganda kutandika ku pulezidenti paka kusemba ku LC atagenda munda. Amakomera gaba gagenda kujjula. Exactly, kubanga eggwanga Uganda lyonna tewali alina kyalina n'akya accountingira. Otya nga ne pulezidenti yewaako obujulizi himself pulezidenti babagenda muvunaana ku bw'enguzi tebeetaga bujulizi mulala. Jacob Olanya bali ekololo n'amugamba ye pulezidenti yayimira wali ne badanya akatambike yagamba nfuna emitwalo milioni 3.5 ajjako meka zawa maama alina kuba mitwalo nkaaga alina sente zajjako ez'akameeza ka mama wa Janet. Kakati naawe tubuulire byolina ku 3.5 z'ofuna bilioni 3 z'okozesa buli lunaku mu State House. Ezo zo tuzimuwa ezo tuzimuwa tetuzimuvunaana paalimenti eziyisa obukadde obusatu naawe tubuulireyo ku nte z'olina ku bukadde obusatu asobola okuza akawuntingira. Kakati tulina kuddayo ne tugamba bannansi mutusonyiwe tusobole okuba tuddeyo ensobi kuba tewali atasobya bannange. Ekituufu tetuli ba Katonda tetuli ba malayika naye tulina kukkiriza bukkiriza nti tukkirize tulina ensobi ze tukoze tuzisabe bannansi bazitusonyiwe. Accountability eno Kiwamala kizibu nnyo gituukiriza kizibu nnyo gituukiriza. N'abo abasajja bonna basibe North Korea South Korea si basiru. Ojja kubukulembeze ng'otegedde baasiba gundi lwa buli bwanguzi oza lwaki bamusiba ebintu bitabuka sente ozijjayo nezigenda zitambula n'okola sente zitali supposed wezidda nezidda awalala obuba buli bwanguzi kubanga omuntu asobola okugamba nti sente zino bazimuwadde kukola muwala ekabula soke nezifuluma emiliyoni 25 zigenda kukola omwala ogwo gutawaanya nnyo abantu. Aba aliawo accident yabadde ey'obulabe n'egwa ekiro ewuwo wennyini nga kikwetaagisa okupangisa emmotoka okugenda okutaasa abantu 50 gafa n'akwata ku ssente z'omwala n'apangisa emmotoka n'ereeta abantu emulago tumusiba. Sente wazikoze ekindi n'atuta abantu emulago nga bafa sente zaali za mwala. The evidence weri sente yasasudde buki ambulance tumusiba. So okulwanyisa corruption n'okuwola corruption kintu kinene. Tulina kusaba tuddeyo ku drawing board mutusonyiwe ebibi tukoze ebintu bingi nnyo ebibi naye bwe tutamenyeka kukkiriza nti tulina bye tukoze ebibi tetujja kugolola nsobi. Tugende ku biri ekyankwanzi naye tutandikire ku bya uniform. Kabadi kyakali mu kwambala uniform z'amagye ekyankwanzi bagenze okutendekebwa mu by'obukulembeze kuba eri institution ya leadership abagenzeyo ate lwaki bambaziwa ebyambalo by'amagye. Kabadi kyakali awo omuntu yenna buli omuteeka mu kyambalo. First of all Uganda is a military government. Ekyo kisooka twetaagisa na kujja kukikyusa nnyo ogenda wano. Lwaki njiyita bwe ntyo nti institution zonna tuzifudde z'amagye. Poliisi ebadde y'amagye okitegedde ebifo byonna kati bagenero mwebali parliament bagenero mwebali. So Uganda is controlled by the army now. Ekyokubiri bonna abantu lw'obatwala eyo n'obateekamu drill eyo okubayisaayisa mu paasi eyo obwongo mentality obateekamu order obateekamu ki orders kubanga ekintu ekisinga okuba ne discipline ge magye. Okumanya nti amagye galina discipline emmundu ogikwata ng'eriko magazini 7 oli najja ofisa n'akago ke nga bw'akawo batalina na pisto n'agamba nti wakoze eki nti wakoze ekintu galamira wali teeka wali emmundu n'ogisimbawo nakuwenyula kibookozo n'okwata emmundu yo n'okubasaluti n'otambula n'okola ki. Eyo discipline ekola ki esinga nengo ina magazines 7 sasa limuli mujja mbudde naye okkiriza kibooko azikusaza ate n'okuba saluti nga weebaza. Kakati discipline ekola ki kati bano bonna bali ekyankwanzi kubakyusa ku bwongo kubaleeta mentality yaabwe kubalaga nti muli under system you are cadres. You must obey. Mulina okukkiriza amateeka bwegakola ki bwegatambula. You must be Mr. Yes. There is no any question. Kyankwanzi we don't want any question.
tetwagala kubuuza yes myaka 7 yes ozovudde mu toilet ng'ebintu bigenze obuuza bagambi batya tuwanikira ku ki tobuuza kibuuzo tobadde ogenda wanika nga naawe ogenda tomanyi obuuko owanika oba tokola ki tomanyi nti oba bagambye nti bakuggyeko omutwe NRM nzijukiza girlfriend wange edda twatulaba World Cup yali wakyenda bamwena kati ni timu gye nali mpagira bagikuba eggoolo ennaku nenkwata kati crowd yalimu yabuuka ne girlfriend kwe yabuukira agenda okudda eno wansi nga ntunuulirako nambuuza ati nenki kate wasemererwa ambuuza ate gwe obadde tosanyuka kati ye yagendaki tamanyi kati ye tamanyi lwakize sikoze eki kumbe bakubye eggoolo kakati NRM teriyo papa kukubye eggoolo olina kukola ki kusanyuka busanyusi kakati yensonga lwaki olaba nti abantu bagenda muki babambaza uniform z'amagye era kyovula tekyawukana parliament okubeera nga yes mwenna mujja mwine eddoboozi eri lwaki tulina caucus lwaki tugenda okubriefinga abantu ku kintu ekikwatagana neggwanga bwe tuba tugenda ekintu ekikwatagana neggwanga leka abantu bagende badebatinge ekintu ekikwatagana neggwanga why are you calling them to brief your side buli parliament empya bwebeetuuka bagendako ekyankwazi ne bantu bageze kyakwanzi yuti zibeerayo mu state house lwaki kitegeeza nti ffe tuba n'ebyaffe bye twetaaga bye tulina okusooka obbaga nti mugenda ku stand twagala kino so sigenda ku debatingira ggwanga bino ebyokubaganya ebirowooza tetudebatingira ggwanga muzze kukkiriza bukkiriza buli ekiyita ekyo oluvuvumo lwatandise okuyita emyaka 7 bandiddamu okugikwatako ssemateeka ne tugenda mu kisanja nga kya myaka 7 president myaka 7 ne parliament ekintu ekyo kiraba otya lweri baali baagalera okukireetako emabega wali eri kooti nekikuba naye era nakati kino tekijja kuyita ne president Museveni ayinza obutakikkiriza naye president Museveni talaba nnyo nsonga 7 yafuga n'3 yafuga kati mumuwadde kipyaki kiki mugenda muwe ekipyata okutandika omwogeza ebigambo ebikyamu tekina kyekigatta ku transition no kiyinza otwongerako nti emyaka gino emyaka 21 mu bisanja 3 tugenda mu kampeni ya myaka emirundi ebeka ena naye abantu okunjogerako ennyo nti ntandise okufuga n'okwongera omululu lwenkadde wanyongera omululu mukireke kisigale ku myaka 5 kubanga era wonna nze nina hapa handi muleke kunjogezaako bigambo so on my side ku lwange tekijja kuyita nkiraba nga bwe ntegeera president Museveni ajja kukifayitinga asigale nga abanafuyiza kubanga era ebiseera ebisinga obungi atambula abanafuya bwatyo bwe yabanafuya ku kya emyaka 7 abyogera ebibozibozi ajja kutambula bwa naye nga nze mmanyi bwe ndowooza ayinza okivaako nekitamuwemula nnyo kubanga kuwemuka ekyokubiri ne mwanyinaza Anitamu ng'ekimwogeza ebigambo ebifaanana bwe bitu kati excitement alina pressure too much pressure ku kifo kino ekyobwaki ekyobwa speaker kigenda muleetamu obuzibu kakijjamu kusa ebintu bingi nnyo kuba kati ekikyo nanoonya sympathy eri ne bano kati omanyi kati naye yatandika okuzanya politics owakavuyo kati nabo ayinza okireeta nga amanyi kiyinza obutajja naye nga kigenda kumuyamba kubaliwa kubano olaba omukazi kyeyatuleetedde myaka 7 myaka gino 2 girina kigituyambako 5 gyaffe 7 kakukole bino ebyabano kati bamuguyire akalulu byonna abibala naye statement eyinza okujja nga maaso tejja kukola naye yeyinza omuyamba nga Anitamu ng'ali mu kibalo kye yeyinza omuyamba nga singa ye speaker kubanga 7 nange yakajja bwenaaba Katonda nanyamba naffe tufuneyo 7 ojja kuba mpitamu tuwe amongi atambuze ekintu kyaffe kyekyatutte Norbert Mawe ekyankwanza ekituufu president Museveni omanyi president Museveni takukkiriza kujja kuyitawo nga w'amaanyi ayina okuteekateekaho kuona omukazi ayina omuteekako amanye nti okujjoze nze nkuleese kubanga naye atandise okujja nga gyatandika obanga nga kadaaga kubanga atandise okumatiza palimenti maama olaba bamuyita maama kati olwaleero naye atandise okuleetawo empaya ye
no, I don't want to come as you. You must come nga nze nkoze eki. Ate ekyokubiri abo bonna abajja bonna bakozi. Kabere Mao nga yazze. Museveni talina loosi. Kitalina waafiiri. Kuba n'ababi talina loosi. Nenga Mao ye kuba speaker ne amongi byazaakola ekisanja kiyinza omugwanira okumuddira nga President Museveni yamulwanira kimuddire amukoledde. Bw'anaaba tamukkiriza n'amulyamu olukwe ajja kuba amuliddemu olukwe. Naye tekigaana ekyo si surprise nga President Museveni aleese Mao sikyewuunya nnyo. Era toyinza kukyewuunya okulaba kuba Mao ayinza okugamba nti nja kukola okusinga ku ono kuba bonna bamala kulayira. Okitegedde? Mao naye kaggwa ensonyi talina kyatasobola kukola. Ki kyatasobola kukola? Yagenda kukyusa ki? Ekyamutwala okimanyi? Kukyusa transfer ki? Mu transition. Agituusizaawa. Tajoogeranga nako terina mu agenda ye. Kati alwanira bwa sipiika. Kakati gwe yali badde asigala ku ministry eri. Otuukirize ekyakola ki? Ekyakutwala. Ate ogivaamu. Transition ogirekedde ani? Bonna bakozi. Okitegedde? Kati bonna bateekaawo. Akyusa bukyusa chapati idde gwendya. So President Museveni ali muzannyo gwe. Ali muzannyo gwe. Agulaba gutambula. Naye nga Mao bw'agenda wali yanaaba muzannyo sente ajja kufuna. Sente weeri awo. Okuteeka akazito ko. Abo bonna ba member of parliament ewani tabakiika. Bansi bambi bakiika. Bakiika basinga obungi abalinamu ku ttu. Kuba mulimu ba member of parliament abalinamu ku ttu esavwa. Saawa eno sente zizze zijja zigwa mu kabox. Ajinga ndabanga Anita Amonga ayinza obutawona olw'ensonga ayina ebintu byazaakola ebiŋŋambibwa abeera mu palamenti eyo n'ayita ababaka bano ab'amagye n'engeri gy'ayogera nabo gy'ovuddeko yavuddeyo n'asiibulula abayisiraamu naye ng'ayise bagagga ku y'omu Kampala crime de la crime y'abagagga nga ne Jjajja Mbuga tamulese ako kabonero nno si kaabwe. Naye kakati ekimu kiyinza omuleetamu obuzibu nti ontakwetaaga kubeera independent. Bintu tebimuleetera obuzibu. Netannaba gyatambulamu si kinene nnyo. Anita Amonga tannakutuuka ku level ya Kadaga we yali. Amaanyi tannagakozesa kutiisa wali waggulu teri. Oyo atannaba yadde. Kikuba yoli yali amaanyi. Talina Kadaga alina ku maanyi agasiikirako ddala ne mu international level ng'amusinga. Ono mu international level ali zero. Talinayo kyalinayo ne ku sanction zaakola kiyesi. Kakati wano waali era okubeera obulungi erina kubeera mu gavumenti yaffe. Era kyegambye nti President Museveni omuyamba alina okulwana okulaba nti addawo. Naye nga yanaddawo amumanyi naye balina okufuza okulwana. Kati akugambe jangu ogenda okukola otya. Bonna bagenda kukola agreement y'emu. Onookola nti ng'osayininga n'oli amuyita onookola bonna abeerezi zonna zaabwe nga bali babiri ayitawo yakola ki? Yayitawo ekyo tekijja tagenda yadde ku luno tagenda yadde kutuula nga bwe yatuula mu Kadaga okubba akalulu. Akakadaga yali akeetaaga. Kati tekalinaako nnyo buzibu. Ono papeti oli teyali papeti oli teyali nti kyakola oli yali atandise okubeera omuzibu nga yadde byayinza okukola ebitajja kukola ki. Ono waali naye si nnyo. Era Amonga si ye point. Wabula nti singa Amonga akomawo ku bwa speaker abantu bano ababiri bagenda kuluzinga ebifo. Nabbanja agenda kuluzinga ekifo oba alupo. Ebintu bw'otyo bw'obyogera 12 naye kati gundi bw'aluzinga ekifo gundi n'agenda aba amaze okukola loss. Mao bw'agenda ku bwa vice president. Eyo loss ekifo kiziika buziisi kitambuza mabugo. Tekirina nnyo makulu gali awo. Balina kutu bagenda kwogera byokola ki. Kubanga ne junior mu byobukulembeze akutuma. So ekyo bibiri kyekigambo gundi wayinza okgenda oba ayinza okgenda ku bwa prime minister. So kuba n'ababiri abakyala ababiri waliwo agenda. Nabbanja ne alupo. N'alupo singa Anita yeddiza ekifo ekyo. Okitegedde? Anita bweddiza ekifo ekyo bano ababiri kuliko akola ki? Kuliko avaawo. Nno kyoyogerako nkiraba twabadde ekyankwanza eyo Anita Amonga ng'ajja agaba zihaaga biki byonna naye bwe yakutte omuzindaalo
oba omwana wa kamera yabadde ku kyo wa UBC n'aleeta Anita gundi n'aleeta Nabbanja n'aleeta Nabbanja nga munyiivu n'aleeta n'alupo nenga kyoyogerako nkiraba bonna babiri bagenda ku luzinga oli amaanyi gayogeza mu compound na biki nga bano ababiri basanyufu nenga is on my side. I know Anita Among yakomawo mawo omumala amaanyi President Museveni nga bwomanyi ayinza omuwa bwa vice president we tena kyagenda kufunayo Nabbanja n'alitaininga ekifo kye naye takizannye bubi fenge ewaffe tazannye bubi gwe twetaaga Nabbanja ayinza okusigala waawo mutazannye bubi abazannyidde omupiira gwe mutalabanga omupiira gwe mulungi nnyo defense ye badde nnungi abadde akubaka deep 6 toyitawo ono Alupo ono yata Alupo naye talina nnyo kiri awo Alupo isize gentle lady etalina nnyo buzibu ajja tukwatse ku nsonga tumaliriza emisolo emijja okubonaabona okuli mu bannansi kugattiddwako ate okukaaba amaziga ennyiike bingi nnyo bukiyosiki babusenda tebabwetaaga mu urban area yonna si mu Kampala gwanga lyonna tebetaaga Kabaale biki byonna obuyumbayumba n'ekiri mu coughing kye bantegeezezza abakulu nti bwe basanga ennyumba yo oba eri kuku oba eri kukinga balaba tebafaananidde bulungi za kumenyebwa. Olwaleero omukozi asasula okuviira ddala ku mitwalo 33.5 wakubeera nga asasula omusolo ku pay as you earn omuyitirivu ennyo. Olwaleero amafuta, sukaali, mwenge, mobile money okugjayo ssente, seminti n'ebirala bingi nnyo. Nga tuli mu katubagiro k'ebyenfuna ensimbi nnyingi ezeetaagibwa okusasula amabanja, ensimbi nnyingi ezeetaagibwa okusikayo ezagendedde mu kalulu na byonna wetwolekera aje embeera oyinza gidescribing otya munnayuganda ng'ebulambala eno financial year omwaka gw'ensimbi guggweko naye nga amafuta ebbeeyi yapaaluuse dda ekitegeeza nti ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo n'ebirala byonna biteekeddwa okulinnya wajje tulaga abantu wetulaga gavumenti yonna kasita twakola mistake abantu bakaboni yaffe ne tutagiteekamu nnyo maanyi bwe buzibu bano bonna abantu balaba mu ggwanga Kampala tebaali badde mu Kampala singa twalina ebyobulimi ebituufu abantu baali baddeyo abantu bazze mu Kampala kunoonya survival singa kulima kutuuse naye kati ng'okyagabira abantu ssente sekinnoomu abantu banoonya service mu Kampala epointi yange esinga obukulu obutemu bugenda kweyongera obubbi bugenda kweyongera mu Kampala kubanga obwo bwonna bukiyosiki obulaba bubadde bukuumye abantu bangi nnyo. Ekyokubiri taxation eno gye twogerako egenda okubeerawo tulina okwetegereza ennyo. Ngenda kuwa ensi eri wano Ethiopia. Ethiopia nsi amateeka agazze gabeerawo gano ge galeese abalituli okulaba nti bazimba amayumba mu Kampala, Sudaani, Kenya. Balina ewaabwe abalituli abemutunula nti muga tebalinawa balina ewaabwe era balina family zibakola ki naye amateeka agateekwa mu nsi yaabwe gabawaliriza okujja okuinvestinga sente wa amateeka batugenda tugongeramu bajja kuwaliriza bannayuganda okujja okufubutuka mu nsi muno batandika okunoonya gye bakola ki kuba ensi gimu eziri bannayuganda babadde wano e Zambia nga bayitirivu babaddeyo bannayuganda balina obusisimu balina mu South Africa wasaawo wakati awo nga bagenze so tulina okukendeeza amateeka getukola ki omuntu asasula emitwalo 3 ogenda mujjako seremeka as you earn okitegedde abantu abagenda okuweereza ssente nga etteeka balize ligamba nti omuntu okuweereza essente bulaaya nga oweereza nnyoko agule eddagala lya sukaali alina okujja okubeera cleared by minister amanyi minister ali luddawa tamanyi Mpigi town bwefaanana tamanyi Masaka town bwefaanana omugamba ajja aseekinga ki ekyokubiri ssente ezo bajja kuba zibalyangako bakuweereza mekandi emitwalo 8 ekkubi lisooka wano ezo zakulaba minisita ezakulaba minisita agenda okumaza ku 8 nga 3 gakoze eki gaweddeko so amateeka tugateeke nga tugakola ki amayumba etteeka lye baleese lino ery'amayumba okukola pulaani si yesuuse amayumba gonna gali supposed okubeera ne pulaani ekyo kituufu naye mu ggwanga waliwo watagenda kukola pulaani
ennyumba zetuzaaliddwamu tezibadde na pulaani era zijja kusigala nga zibeerayo mu kyalo. Pulaani bifo bitumaze ogazeetinga nti kino ekibuga Kampala ekyo kirina okuba ne pulaani, Masaka alina okuba ne pulaani, tutandise ekibuga ekirala ddala Kasongola alina okuba ne pulaani. Naye bw'ogamba nti pulaani ojja ziteeka buli wamu, waliwo akeero essaawa eno eriyasima ebinnya nga bya biti azimba nju yakwebakamu. Bwe busobozi bwe. Ate si bwe busobozi yabadde kale kyebaddewo era bwe busobozi obuliwo. Amayumba gonna ge tubaddemu eggwanga lyonna Uganda tewaliwo nnyumba. Amayumba amatono nze genalaba ku kyalo kwaffe ng'eyayitula Musoke yaliko Bakaddu, bataata baffe, Banyenje, babazimba amayumba ne baleeta abasajja okuva e Kampala abazimbi ne bazimba amayumba. Naye nabo tezaalina pulaani. Akoppa bukopi onaamugaa njagala ennyumba ya bisenge 3 kakolido n'amuzimbira enju ze ennyumba zetukaddiyiddemu zetukuliddemu. Ezo zijja kusigalayo nga zikola ki? Nga gyeziri. Ennyumba ez'omu Kampala zo zikkirizibwe, ebibuga byonna bibeere ne pulaani. Kubanga nze nakugamba nze ekibuga Kampala nkiyita modern slum. It's not a city. Yes. Tekirina pulaani ki? So ndi wamu ne gavumenti nti pulaani entuufu ezireete ebibuga birabike bulungi. Naye abalina obusobozi abali mu byalo byabwe, ekyokubiri bagende ku buli tawuni eziri mu ggwanga ku highways balabe nti bane nti mumanyi nti in future tujja kwagala ekkubo nga litwala emmotoka 6. Buli ayagala okudevelopinga okuva olwaleero wano emabega musimbe ekikono nti nina ettaka liryo naye tujja likusasula tulizimbamu. Bagende nga buli awali centers ku main road, Masaka road, Kyazanga, Lyantonde, Kiboga, Buwekula, Luddawa bateekewo amakubo bagambe tuyita wano twagala mita bwezi twagala mita bwezi. Abantu bazimba amayumba nga gali ku pulaani bazibawe. Okitegedde? Naye sigamba nti ojjaga nti eggwanga lyonna lijja kutambulira ku pulaani terisobola. Okitegedde? So ningi kya pulaani kyo tetukikuba. Eggwanga lyonna n'ensi zetutambuddemu ezituzanyusa zirina pulaani. Naye kati wano tetulina pulaani. Tetulina pulaani kuba kakati njagala otunuulire buli wosanga onaateekayo yakupangisa onaateeka maka. Teza bw'oba waakumenya Kampala bingi by'ogenda okumenya. Kakati Kampala nze simusumbuwa. Mu 1905 bwe bali batandika ekibuga Kampala City ne Kampala Commercial, Muteesa yabagamba mugende na Kasongola muzimbe ekibuga ky'eggwanga ekikulu. Nze sitawana kati ntandika kibuga kirala. Kibuga kye Nakasongola sikiviirako ddala. Natandika kutwalayo parasiteeto za gavumenti, landi zinga njikuba eyo nga ngenda nsuulayo bwentyo. Dodoma bwatyo baamukola waali. Nga ngenda kino ekibuga nga kisigala nga kyaba ya busuubuzi. Tunagenda okuyita emyaka tuleme kulowooza nti kijja kukyeribwa. No, tetukola kintu kye twagala kulabako. Kitandika ofwe n'omulala ajja kitandika. Empafu gye tulya tewali yagisimba. Tolya muti gwa mpafu n'ogwo. Omuvule gwe tutema tewali yagukola ki? Bambi omusajja ali ku kyalo ekyo yasimba empafu ze. Kakati tujja ntulowooza sijja kusimba muti ngenda gulyako ddi. Gusimbe si gugwo. Gusimbe gufukirire. Bajja kuyita omulalo myaka 6 nsimba omuti gw'empafu ngufukirire bampita muguwa ddalu. Gwendya saagusimba. Kitange emiti gye baateberwa amata agamba agenda okutuukawo nga mwana muto yagisangawo nga bagirya ne sizoni baagulya. Kitegeeza si eyagusimba yali yafa. Naye yaliwo olubuto yali myaka nga 8. Lubuto yagusimba yaliwo. Bamuyitanga Muzeeyi Lubuto. Ne Barobaatu baali awo. Kakati tuleme kulowooleza mu ffeffekka nga twetunulako. Tutunule gye tukola ki? Gavumenti erina okuddamu okuleeta abasajja abayivu abategekera ebibuga, si bibana bakuba pulaani zetuzimba. Abasajja bajja ne bategekera ebibuga. Abasajja bano baali badde bakitegeera pulaani z'ebibuga bino okujja okusaveyinga eggwanga Uganda yatandika dda. Baakuba ettaka 1920. Obuyinja obusooka buli wano abantu basavuya naboza ne savuya omuti omanyi akayinja k'eggwanga akasooka we kali tamanyi ne we kali number 1 stone emakinga eggwanga Uganda nga tamanyi na weeri. Nga musaveya. Yes. Ne bwolwaleero nekireeta kati muwa obukadde 10 n'oleeta omusaveya mbulire maka stone esooka n'eyokubiri weeri. Esooka okusimbwa mu ggwanga Uganda okutambulira eggwanga Uganda katamanyi
okitegedde kakati baleeta abo abasajja gyeziri bakubeko enfuufu ku ebyo mimaavu akuba batandikoga nti kakati Kampala nti kakati Kampala agenda kubeera komasho almost Kampala agenda kufuuka komasho yenna Kololo geno mutunuulire emiziki gikuba okuva wansi ku Golf Course mpaka Kamwokya ezo za residential area naggulu bwafaanana Muyengo olwalo bwakola ki Muyengo eza residential katandise okuteekamu kiza apartment kakati olina okumanya nti loga nti kati pulaani abapulaningira eggwanga mujje mugamba abantu bana eyo area gye mugendamu egendamu kino area gye mugendamu egendamu ebizimbe obutasukka flat bweziti kubanga mulimu n'ebizimbe nga gira nti akire ekizimbe bwekizitowo ennyo temukiteeka mu kisege kisusse obuzito kuba mulimu ettaka lwaki bapima ettaka okuzimba kumanya buzito buno buwanira ekizimbe kifaanana kitya obuzito kakati ebyo byonna byonna tubiraakinga temunnabitutuusaako mutunnyonnyola kuzimba nnyumba ziri mu pulaani mwe muziba muzituwa naye nze ngula poloti yange nenyimira bulungi wadde nga naye wano bajja kupangisaawo nga nteekawo kalina 10 katujja genda okwetula bwoti olwo kino olaba kifaanana bulala kiri kifaanana bulala kiri kifaanana bulala okitegedde so ebyo byebintu byetulaakinga naye tetubitunuulira nakugamba nti gavumenti yetekola ebanga muvubuka mutayagala abakyala erina kubba gavumenti yeggwanga tekola olwalo ekyo obalaba buli kantu konna ekanoonyamu ki ffe tetwamanya bakitaffe bakula nga tewalina ekyo misolo naye ng'ensi etambula naye gavumenti ekwata omusolo bwegu nalabye Katikkiro thank you very much yazzeemu juka ekintu kitwayogererako wano kyenakugamba mu kusooka nali mmanyi nti emabega nti Mulago bamutuwanga ekirabo nezamu negamba nafuna ekifaananyi gandi Mulago Muteesa yamukola ki Katikkiro yakigubizza jjo n'agamba Mulago si waaki naye mu myaka 6 tetuzangako Mulago Buganda yakola myaka 62 yatandika Mulago bano abazungu bateekako ya 6 fulowa gye bayongerako tekyali kirabo kya Buganda tubadde batugamba nga nti kirabo naye naddamu nga nenkugamba era kyenafunako n'omusajja gwe natula naye nga mukanaga nti oyo Muteesa yazimba Mulago si waaki si kirabo n'agamba nti Mulago abazungu bamwongerako namba 6 yokka kyova olaba nti eba special kakati oba twazimbe Buganda yazimbe Mulago mu emyaka 63 kati 63 years from now kwejo myaka 4 mwetemwina tetulina kakati tuba tuli kuki eggwanga tetuli planningira kyebayita planning si gwe ogenda okuzimba planning obagambye nti atujja kwagalawo kino Muteesa yabagamba nti ekibuga Kampala tekisobola kufuuka kibuga kya mulembe kya bwannannyini temulina sente zigula mataka g'abaki bo bateekawo bagamba nti Kampala tali mu Buganda nga balaba ye solution tali Buganda ogenda mwetikka mulimu ebintu bimusobola ogenda mwetikka omutwaliwa is just memory yegize bwetyo ajja okutegeera oluvannyuma jakuga nti Kampala Buganda nga kyekituufu eyakuwalizi mu 5 yakuwaliza endala bafigitinga bateekawo free old erudda wakulyani nze nakuwalizi myaka 99 gigenda ate gwe free old ogijjawa okitegedde ajolwo enkyukakyuka ezze enkulaakulana ezze ku bikolebwa olwaleero mu bukiyosiki byonna abakulu bye bakola ddala kituufu bye byebira ekyo tekyali badde kibi okujja bukiyosiki okujja obuntu bakolera naye pulaani y'abo abantu bazze mu balaba abantu beeyongeddewo mu balaba abantu bazaaliddeawo n'abaana be bagobaawo tebakirowoozangako nti Kampala teyeetagamu ka kiyosiki obuyimba bagenda bateekamu kubanga yikyasanze akola ki uba muzaalidde mubagambe nti badde nti kale abantu abali tugenda kukola tutya tugenda bazzaawa temunene mubatwala gye mubagambe wa bosco bwannannyini si wammwe bwe baali badde mugamba tugenda bazimbira Owino mumutunze mumuwadde obwannannyini kubanga mumuwadde yalina monopole kubanga Owino mwali badde mugaa nti abantu abakolera wano tugenda kola Owino wa mulembe tugenda bazza ku Owino paati emu
yabya amaduuka nga amubwaza abikola paati emu yabya mmere akatale mukatunzi mukawadde amu mwanannyini alina kukola kyayagala kimugiramu ki magoba interest ye gyakola ki gyakola kakati mmwe abantu mubagoba kituufu mulina obagoba abantu batere mubatwalawa mubategekeddewa bajjawo batya bazze mubalaba ffe tukudde mu Kampala era tuyitamu nga tukiyita kiringa kiyumba kyanti kubanga abantu bonna kukola si kubatunulira biri naye bazzeewo batya mwabajja mu kulima okumanya nti bino ebintu bizibu abo n'abantu bebakubye bebalina PDM money kyembadde nzizaako mugenda kuzibajjako mutya naye mubagamba sene mwazi babalina zikola ki okuziza zidda zitya kubanga bebalina sente zibadde bakola ki mubawa okitegedde yes kakati eyo yensi eterina plan muleke kutunuulira tubadde tutya mu buyinza emyaka 50 agajja amalala tubadde tutya mu buyinza nga n'ensi etambula naffe tufuga emyaka mingi nga n'enkulaakulana tutambula nayo tetufuga myaka mingi ng'enkulaakulana twagireka dda mabega Uganda tetulina pulogulaamu ya ggwanga Uganda kyekisooka tetumanyi nti awo tuzaawo kyenkya wali tutaawo kyekirala ebyali bigasa eggwanga abantu kuba nze nagamba abantu kyensooka kubazza mu byalo sina miggo no matrakita nze nja kusooka omusajja Magufuli yasituusa eggwanga myaka egi mazima ga Katonda ngenda kusooka kulwanyisa season 2 obeezi nga nzize mu kyalo mu gavumenti yange nkwata amatrakita nga leete nga gali tax free nze ettaka ndisangawo nti nulyani kakasa nti lyawamala mujje tulirime nga trakita eriyingira ngaeririma nga nzijjako sente zalima nga nzijjako sente za nsigo nga mugamba goba gega ntugagabane ogenda okujja wano gwe wamala okudda mu kyalo okulaba oli nga kante eri awo eyimiridde sola eyaka olina kudda wekka sikuyita kubanga amataka gyegali ettaka lyetulimirako mu ggwanga Uganda liri 2% 8% 98% tekuliiko mmere tekuliiko kikolerwako lyerere tuli mu bantu 50 population eri mu bubuga n'olaba omwana obuzigo bwe tusulamu abaana baffe basulamu talina amazzi gamutwala enkuba olutonya n'ayimirira ekiro naye ettaka lirekayo n'akeera akola ki n'asiika capati n'abala emitwalo 2 gyafunye olunaku oba tagifunye n'amaliriza nga emyaka ali mukola tasobola kuweerera mwana zaayo abantu mu kyalo zaayo ebyokulima mu kyalo amasomero gazze mu kyalo abaana baddemu basome eggwanga lyeyongera ku siriwala abaana abasoma 2 ku 100 abasomera mu international school n'amasomero agamunyunguseemu abasigadde bonna tubasasulira kubeera bonna basiriwale eggwanga tulyawuddemu ebiti 2 bayivu nnyo abasigaddewo basiru zaayo amasomero wansi abaana bafubutuka eyo ekiboga bw'omaliza ekibuga myaka 5 teekayo ne university teekawo vacation basajja balaba yateeka gundi egindi teriyo baali balowooza nti gundi bamusomera wano ali Bushenyi badokita gye babatendekera tude medicine embalala weeri twala medicine endalo gitwala ebola kyo gitwala ekitigumu tewali muntu munanga ajja kufubutuka eyo kujja eno Kampala nga anoonya ki naye omwana amagezi agalina ayagala kubeera dokita alina kuyingira Kampala ate yeeweerera bwe bukiyosiki bwe tukuba abumu bakola ki ali ku medicine yeeweerera kale gavumenti emuweerera naye ate alina okubeerawo ng'omuntu kati alina okusiika capati alina okuvuga boda alina okukola kati conjection eyo yonna gavumenti esooka etuule tunule nga bagamba nti nakugamba tebagenda kujja bodaboda mu Kampala nkyakidda namu baagala nebiri tejja kuva mu Kampala okujjako kati tugenda kuddamu kutambula kiro w'obyogerera lwabadde lwakuna lwakusatu sabbiiti gye tukubya amabega batudde mu City Hall ne bayisa nti sewo bodaboda zonna zakusooka ziwandisibwe naye nga baagala emitwalo 2 City Hall si gavumenti
ekintu kyejogerako nkyogeranga NRA security purpose tetulina wetugenda kukuumira bantu bali mu boda for security ki ogenda bakuumirawa ekyo kyekibuuzo kyokka nze kyenkola ki ogenda kukuumirawo abo abantu so ekyebiri akasanvu mu Kampala abakulu bali mu muzannyo basaaga mu busaazi ogenda bakuumirawa ekyo ekibuuzo first of all sooka omala okusalako importation ya pikipiki ziyingiranga amazzi looni buli lunaku bagaba ki okugiwandiisa kati bagitadde ku mitwalo 5 looni buli lunaku zifuluma yes zigenda kukolerawa sooka okube hold ku importation yes ogitunuli nze nakugamba ze pikipiki ezo okuzijja mu ggwanga Uganda si kinene nnyo zikola maato yingini nzizzamu nga zivuga maato ku nyanja sooka nindako kuleta amaato yingini z'amaato nesooka kola modernization ya zino pikipiki kuba eyo pikipiki eryato kuvuga safuta yaki nga nteekako wali propera safuta nga nvuga maato nga nsooka nziwummuza nga abantu badda mu kulima abantu badda ku nyanja wabula gavumenti eno power station otugamba nti otransitioning abantu okuva ku piki ez'amafuta badde ku z'amasannyalaze zi power stations ziri mu Kampala n'ebutundu obutonotono kaakati ozisindiikiriza zifulume n'ez'amasannyalaze naye nga toga toyagala pikipiki zisukka sooka ozikuŋŋaanye mu ggwanga buli Kampala omukuŋŋaanyiza pikipiki Ntebe buli wamu n'Embalala katandika ozigaba ku buli pikipiki 10 ogenda kukolako ogenda gaba keezi 3 ze zigenda okufuna stage omusanvu gulagawa ku buli pikipiki 10 eziri mu ggwanga Uganda ogabirako stage 3 kubanga stage zibagenda okugaba nazo zirina okubeera sigamba nti kano balina okulaba nti wano omuntu asobola okutambula wano meters 10 half a kilometer n'asanga boda wali okitegedde kakati ezirala zigenda kulagawa ate okyatunda oregisteringa buli lunaku container ziyingiranga mazzi tuli kuki olw'omwana kyoyogedde wali omwana eyagenda nti buli stage osangako kumpi ez'abasecurity piki z'abasecurity nga 3-4 kakati ate bano bogoba bagenda kukolera wolekemu basecurity be banaatuvuganga abaana babeera ku TikTok oko ne boogera ebintu nayaga nti ekyapiki bukyo balimba tebajja kisobola kikyali kizibu nnyo wamala nnyo President wonga tumaliriza ennaku zino yafuuka dda opposition yabadde Kyankwazi n'aga nti abantu bali eri bali mugenda ku mwezi ffe tuli mu kuzina paka chini yetalaba bye bakola nakugamba dda nti statement ezimu President Museveni zayogera ziba ziwandiikiddwa Besigye na Kyagulanyi kaakati ekyo bw'okyogera bw'otyo nga twefuza emyaka 63 wenako emyaka 40 n'omusobyo kaakati gwe lwaki oba ojerega wejerega ojeregaani oba tojerega ffe oba ojerega bukulembeze bwo kubanga ekituufu nzibwe ntunulira emyaka 6 n'ebyafaayo President Museveni yajagala nebyemmanyi abaali okumu ne Korea twali wamu South Korea Saudi Arabia nga tugiri mu maaso United Arab Emirates nga tugiri waggulu okitegedde twalina Vietnam abantu bodanga tutambula ku skero ki yemu batuleka dda naye wali badoga nti bannange emyaka 2 agasooka atusala nnyo naye emyaka 4 nina kyenkola ki naye nga tukyasobola n'okujulira emyaka 2 agasooka nga tulina ebintu byetulaba byakolwa mu myaka 2 agasooka mu myaka 4 ng'ebintu ebimu tubijjeewo ffe nga ffe nga tetulina na reason wali kuyimirira ntugamba nti ki Josi nalaba mukulu Katomba amala agamba gwe twali tuyita omusiga nsimbi yali mubbi owaleerwe kakati nina statement